Essuula eno ey'akatabo Omunaku Kaama omutwe gwayo gugamba nti atannayita. Pawulo yabukeereza nkokola n'akwata endeku n'akkirira ku nnababirye okugobererayo amazzi amale okunaabako n'oluvannyuma alyoke alabe eridda e Kasanda. Anti n'olugendo yali takyalweraliikirira, yali alumanyidde. Kyeyava ayagala olumala okulya ekyemisana alyoke abe ebbere. Bwe yamala okuleeta amazzi n'atandika okulya ebinyeebwa bye ebisiike. Nnyina bye yali amuwadde ng'abisibako bulungi mu matu ag'ebyayi. N'emmere tebaagirwisa nga bagireeta, nga bakwata lulata olwaliko n'enva ezansanyuse omwali n'obutiko obwa kinyuulwa. Olwamala okulya, Lukoti ng'akuŋŋaanya bintu bye ng'abisibako mu mugugu, ng'abiyegeka awo ku lubalaza ng'agenda kunaabako. Awo nga mu ggwango, Lukoti n'asiibula nnyina n'anyengera okulaga e Makonzi. Nnyina abakyajje amukomye okumuwerekera, obuwa bubiri ne bufubutuka eri nga bujja bugobagana ne buyita ku Lukoti yiriyiri. Bw'ate Pawulo yawulira omukazi ayogera nti bw'obaako ne gy'olaga n'omala osanga embwa oba enkofu, ebintu tebikugendera bulungi. Kye kirungi okusanga nkwale oba mmese. Naddala emmese bw'ekusala mu maaso n'emala ekyamira ku ludda naawe lw'onookyamirako ti ng'oli obugenyi bungi. Ye Lukoti bino teyabitwala ng'ebikulu, ye yayongera kusaawuula ngere, anti nga n'akagendo katuulidde kanene. Ye nno yalwa obudde okutuuka mu ggandaalo nga Nsololo amukubye amabega. Wayita kaseera mpaawe kazira nga Kasanda kali butoola obw'amalusu n'eddookooli. Awo Kasanda yawummulako ow'omunubi eyali asiika ebindaazi, emberenge era n'ebinyeebwa. Wano yali awo bbagiya n'emberenge ensiike ne butto. Olwamala n'atandika okutambula, naye abakyajja akube amabega awo awaali kati eggombolola, n'asanga mukama we ng'ajja okumugoberera. Mukama we yasanyuka okumulaba ng'akomyewo, atandika okusoma ng'amutuuza ku ggaali nga bakkirira. Naye ebyembi baba baakayita bati mu kageye, bagenda okulinnyalinnya akasozi, eggaali n'eyabika omupiira beppisi. Ne Lukoti kataave ku ggaali agwere. Pawulo yaddira kagugu ke ng'asiba ku ggaali, ng'akulula nga balinnyalinnya. Tebaalwa nga beekuba waka. Omukyala yali mmanju, naye ekyamumanyisa kwe kuwulira katabani ke nga kaleekaana nti, "Pawulo, Pawulo akomyewo!" Ebigambo ebyo twabiddiŋŋana enfunda nnyingi, n'oli teyalwa ng'avaayo. Okwalibadde okwaniriza Pawulo yatandika kuyomba buyombi nti, "Musajja wattu nga gukwokedde katebo, ateganidde ki? Omusundo zzaayo eri, kyusa n'oddayo tolindeetera eminene." Bino Lukoti byamufumita mu mmeeme era n'omutima ne gumutyemuka bettwa, era muli n'awulira ekiniga nga kimusika. Omusajja kyeyava agamba omukazi bwe nti, "Anti mmwe temuwuliriza nsonga." Yali tannabimalirayo, oli n'abimumizisa nti, "Ozzi ono okubeera wano, nze kanzireyo ewaffe." Wano kyeyava yeekambula nti, "Oba ayagala mmere, nze kamuleetere alye atere atambule, naye okuba wano nnyabo oli." Ne yeekuba ekiyungu n'addira emimmonde n'assa ku ssowaani n'awa Pawulo. Musajja wattu yaliisa bwannaakola ntya? Yalyako obune bubiri n'amala. Olwamala okulya, anti n'omukazi ng'amuli bulala, ne yeekuba ekisenge kye n'asirika. Ate nno n'omusajja oli mukazi we bye yayogeranga nga taddamu, yali amutiira ddala nnyo era ng'afugibwa nnyo mukazi we oyo. Kyava agenda mu kisenge n'agamba Pawulo nti, "Anti naawe obiwulidde ono by'agambye, gwe ate onoobeerawo otya? Ate nange nzuuyo sibeerawo. Gira ogende nga bukyali." Ne Lukoti naye teyali nswaswa eteeyanula, ng'akuŋŋaanya buli kake
ng'agatta ku mugugu ogwali guzzeeyo e Makonzi ng'asiibula mukama we nti, n'abalaba. Kooli nti, munnanga nti naawe obiraba. Eggaali yayabise omupiira, singa nkusuumuusaako. Kale onookola otya? Ogenda awo ewa ssengaawo okumpi n'e Kasanda n'osula awo, anti n'obudde buyise. Onootuuka e Lukira gira ogende nga bukyali. Lukoti n'anyengera. Naye bambi yava mu kifo ekyo ng'anyolwa. Bwe yalowoozanga omusomo gwe n'ajjula okufa ekiniga. N'ewa ssengaawe gye baamugamba teyakyamayo, anti nga gwo omutima gumaze okumwevunda, ate nga n'okumanya tamanyiiyo. Ate era ng'ebyakabi binajja otuuya nankya. Lukoti abakkirira akaserengeta ako nga kyajje ava e Kasanda, eggulu ne litandika okutabanguka. Mu kaseera akatabugumiramu na mbooge, obukuba ne butandika okufuuyirira. Lukoti n'asoberwa, ate nga mu lwankuba mwalimu embogo bbiri zikabedwa ezitaateŋŋananga. Ate nga ye mu kaseera kano tannaba kuyita mu kagga ako. Wano nno obudde bwali buyitidde ddala, awo we bakolera eby'ekyeggulu. Ko Lukoti nti, leero obwange bukomye. Naye ne yeefuula enkoko emira ensanafu, n'atambula mu kongojjo. Newankubadde awo mu lusolo waaliwo eŋŋanda ze, naye teyakyamawo. Wano obukuba ne bunyiikirira era ne bumutobeza ddala nnyo. Naye aba yaakayita ate mu lusolo, n'ajjukira omukazi eyali awo ku kyalo ekyo gwe yali amanyi, oluusi eyakyalanga ewaabwe kuba waaliyo eŋŋanda ze. Naye newankubadde ekkubo erigendayo yali alimanyi, yali tamanyidde ddala maka ga mukazi oli mwali. Kyeyava asala gaakukwata kkubo eryo atambule nti anaabuuliza eyo, anti omusajja gy'agenda, anti oyo nga n'obudde bweyerawo. Era eggulo lyonna okuva enkuba lwe yatonnya kazigizigi yalisibira ddala, n'enjuba yatuusa kugwa mu nnyanga nga terabiseeko. Eggulu bwe lyagiranga ne liduduma, era ne Lukoti n'akubaganira ludda. Pawulo olwatuuka ku kkubo liri ng'akyama. Lyali kkubo lya bulungi bwansi, gazi bulungi era nga ddene. Yasooka n'aserengeta mu kiwonvu, ate n'alinnyalinnya akasozi. Naye era ng'abakulu bwe baalaba nti omukisa gwa Katonda teguzibirwa kkubo. Pawulo aba alinnyalinnya ati n'asanga omusajja omukadde ng'aggyayo embuzi ze ku ttale. Kyava amubuuza bulungi era n'amusaba n'ekisa oba ayinza okumulagirira ew'omukazi oli. Ko kasajja kattu kali nti, lekayo, yisa enju eyo eyange, endala w'onoggukira yeeyiye. Lukoti ng'alamaga. Olwakyama aba atuuka ati ku nju ng'oli yamulabye dda ng'akuba kaluuli, ng'ayaniriza Pawulo nti, ofulumyewa, eno omanyiiyo otya? Ko Lukoti nti, nnyabo wange ndeka, anti nafudde dda. Olwamala okumuyitiramu nga bwe byabadde, n'abula okufa ennaku. N'agamba nti, naye musajja wattu oyo alabye na mukazi we. Omukazi ayinza atya okukufuga ng'oli mu maka go? Lusejja lwattu ne bw'olulaba yalumalamu dda akategeera. Ye oba yaluloga? Yakuleese nako? Ko Pawulo nti, eggaali yayabise omupiira, kooli. Olabye nnyo mwana wange. Ng'akwata binika ng'amufumbira. Ebbanga lyayita ttono nga caayi ali mu ddiiro, ng'aggyayo n'emiwogo egyali giremye. Awo ne Lukoti bwe yasumululira omugugu gwe, n'aggyamu ettu ly'ebinyeebwa. N'aggyamu n'engoye ezaali zitatobye nnyo, n'ayambala ezo, anti yenna yatuuka ajonjobadde, mpozzi ng'alinga bw'olaba enkwale ku kikande mu biseera by'omujumbi. Nga banywa caayi n'ebinyeebwa nga balya. Olwamala ebyo ng'omukazi afumba amazzi, Lukoti anaabako. Ebyo olwaggwa nga balya kyakiro ekyaliko enswa ennaka. Lukoti ze yayagalanga ennyo okulya, nga bawoomerwa nnyo nnyini.
emmere olwaggwa nga Pawulo bamwalira buliri nga yeebaka. Obudde olwali okukya buti ng'omukazi afumba caayi nga banywa. Olwamala caayi nga Lukoti asiibula kulaba lidda mu lukira nga yeetikka kakuku ke atera atambule nga bukyali anti koonooweeka. Naye awo Pawulo yeewuunyaawo nnyo era n'atendereza nnyo omukazi oyo awamu ne bye yamukolera era n'okutuusa kati bamuvanga mu birowoozo. Teyalwanga yeekuba mu luguudo. Olunaku olwo olume lwagwa nnyo era bwe yatuuka mu luguudo teyasobola kulengera kintu kiri walako. Ebiseera ebimu amaaso yasangulangamu masangule anti ng'olufu luwemberedde ebisenge byonna. Saludde wuuyo mu nsololo. Wano we yaggyirayo ettu ly'ebinyeebwa eryokubiri n'atandika okumegenya, okuyita ennakangaddo, olwo nga n'enjuba etandise okulaga amagulu anti kalenge eggulu yali alitadde. Okukkirira tondegejjerako ng'ettu ly'ebinyeebwa kalu. Awo nga mukalasamayanzi Pawulo n'atuuka. Nnyina teyamusangayo anti yali akyakunsa lubimbi. Kyava agenda ng'amukoowoola mu lusuku okutuusa lwe yamuggukako, ng'amuyitiramu nga bwe byabadde. Nnyina okwalibadde okuddamu yamugamba bugambi nti, onoolekera awo kasita oyize okusoma n'okuwandiika. Baba bakyali awo nga n'oli agguse. Ye obudde olwakya n'alongoosa eggaali n'avuga ajje alabe oba Pawulo yatuuse. Yeewuunya okulaba nti Lukoti yali kyajje atuuke ate nga gye yamugamba okusula teyasulayo, ng'abuulira nnyina Lukoti nti owange yeeremye, omutakyamwagala waka ate nange koono kasita ayizeeyo ago nga n'amumala. Olwamala okulya ekyemisana ng'emisinde abiriga. Baba bali ekyekiro, Lukoti kwe kugamba nti so wano Efula yayogera nti bw'oba olina gy'olaga n'osanga embwa totambula bulungi lugendo lwo. Nze wano jjo wali kyojje onkomye ne nsanga embwa bbiri ne zijja nga zidduka ne zimpitako kafuufu. Kooli ebyo bya bwereere. Nnyini ggulu yateekateeka ebyo. Yo wange kozze bwe biba. Wano jjuuzi Kato bwe yali agenda okunona mukazi we ate n'asanga embwa byali birungi. Eggaali teyamukuba n'eyagala okumukutula akalinda minyira. Ono Lukoti yatandika okukubaganya ebirowoozo alabe ky'anaakola anti ng'ensenyi zitooweredde. Mu kiseera kino yali afuukidde ddala musajja wa kiwago. Omutwe gwe gwali gwa kiganda ddala, enviiri ze za kaweke, amaaso ge gaali matono era nga gatunuza ggonjebwa. Ennyindo ye yali ŋŋanda nakabala, amatu nga gampaggwa. Emimwa gye gyali minene nga n'amannyo ge mu lubu olwa wansi mulimu eddibu. Amagulu ge gaali mawanvu era ng'alinamu ebitege bitono. Era ku mukono gwe ogwa ddyo ku ngalo ensajja waali wakyalabikawo enkovu gye yeetema ng'akyabajja ebigaali. Omanye yali wa nkonokono, naye nno bwe yali abajja enziga n'awubwa n'atema engalo ye. Yenna yali musajja wa musituka era nga w'amaanyi nnyo. N'essuula yaffe eyo bw'etyo bw'egenze.